bawa abaana abato emirimu. Abo abawala abato tebasobola kirininga zino botiki. Bamanyira bawa bubi abasajja babapaaza buli kiro. Kati omwana omuwa omulimu gw'okirinyinga fe abagisobola gino. N'okirinyinga bulungi ebintu byonna. Owulira neba nga teri muntu n'omu asobola kujja mu botiki n'agamba nti botiki ekola ki? Botiki eddugala. Engato zonna zonna. Bazirese baba Versace. Bazirese Versace. Ino kyotankola. Ino kyatankola. Makotoni. Kayina ke natwalako luli. Aka nakosi jakatwala. Akunganye. Ekimuli. Sa weekend. We makulire muli. Sa weekend. Sasi. Zine engato gwanzirongoosa. Nino dduuka oyina kuyimirira eri. Nyabo obadde ki? Oyina kuyimirira eri. Obadde ki? Nze gula bintu. Ozegula bintu? Lino dduuka oyimira ku reception n'oyogera ky'oyagala ne batoola ky'oyagala ne bakikuwa. Wano wenze si wa ino. Era yeyange zebujozi jja n'engulu engoye zange nesasula. Twakyusizza amateeka nakyusizza amateeka. Gwendani nze ng'omukirinyinzi wa wano. Oli mulongoosa. Kati kambeera omulongoosa naye oyasama mpola. Yasama mpola. Ngenda twala kankupe nako ngenda twala kano wasonyiwa ebintu byawano. Mama Brighton chichi. Olaba endegeyo eyo eyingidde. Ensanze bano nga nkirinyinga yadde okumbuuza owulira tambuuzizza atandise atoola bino akwata bino yabisimula nze nakedde sawa 12 yasamira muli tomanyi njakukuba weebale nnyo kujja ozze kanze nkunyumize yasamira muli naawe yasamira muli nze nokamunyumize azoyo customer nayingira muno eyembwa olaba eyembwa eyingidde muno netandika okukwatakwata ku ngoye nze bulijjo zijawa nengula engoye nezitenkute ku ngato Mama Brighton atabuse mbuziwe wano sasasulanze oyo eyembwa tezasula nze ino yansasula omanyibanga lengulidde wano lwaki tokola yo nendeka wano emiliyoni oyasama webale nnyo madamu ino olaba eyembwa eyingidde wano ekwatakwata buli ku ngoye ekwata engato ekwata engoye bwekwata engato ekwata engoye kati zino endegeya zino ebbiri zizze zigamba nze mukyamu owulira kakati nze oyo ne mugamba lino edduuka olina yimirira eri ku reception n'ogamba nti njagala mpale omwana ono oba ono najja n'atoola empale n'agikuleetera n'agikuwa n'osasula tolina kujja eno kubyekwatira mu kubaza amateeka nagakyusizza aga botiiki atantegeera tajja kuntegeera naye nze njagala mugabo watayagala todda ku dduuka Mama Brighton ekintu kyawano kiri bwe kiti kasitoma bw'ayingira wano ajja n'alaba bulugoye bw'ayagala n'agenda ku reception n'akola ki n'asasula eri ku reception akola atya ajja wano bw'aba yagadde eno ng'akola ki ng'agijjawo gwe teweesigama engoye jangu eno teweesigama engoye ono yeesigama engoye Mama Brighton sooka olindeko nze banonkwanga bakube Mama Brighton ojja ate mugambe tusasula eri basasula eri ku toliraana nnyo mukama wange itawo eno toliraana nnyo mukama wange muliraana Mama Brighton ekintu kiri bwe kiti mpuliriza gweka yes temunkwatirira nga musirike njaloga omuntu nze kanka Mama Brighton singa wampa omulimu nze nakuwa omulimu waŋŋamba tesikirinyinga
nagamba okirininge bahanji nengo ya nazi kirinyinga gwazikirininga nezina nazi kirinyinga nengatana kirinyinga gwabikola bwezidugalo ononyani menya gwe webale naye ekintu kiri bwekiti mama Mama Brighton tulina okurespectinga ba clients ba customer baffe ate bano bachanchantsi bako batugamba ki customer waffe ajja wano n'agula engoye wano bulijjo customer no webiviri era wambase omanyisegeze tuleka wane wa ino lwaki akola botiki yo yatandikadde okukolera ino yatandikadde n'akamuleeta nze banga lyemulidde wano mbale simusangawo abadde talina buzibu zino engoye zonna yabadde azimalamu engoye tululira botiki yaffe yonna bwefaanana yabadde amalamu engoye kati nyamu ze mbadde ziwane wa ino buli weekend noankubulire oba toyagala kugula tetulina batukubira simu netwatwaira engoye tetulina batukubira nitubakola bayita batya bakayita batya deliverance tetubakola deliverance Mama Brighton tebatukubira esimu Mama Brighton kati ebintu katogerere wansi kati anti njagala amanye ne bwatagula tukola deliverance buli lunaku tubaako n'omuntu gwe tukolera deliverance era engoye zaffe ziggwawo na deliverance ono omutwale mu ofiisi yo mwogereyo mpanishinge kankole ku kasitoma Mama Brighton changu yayino bakolako abana babagenda bakolako nze akirinyinge oli mulongoosa ono kagenda ku reception kola ku customer oli mulongoosa n'obonyabonya abantu give me my back Mama Brighton janguto nanti labayo obuzibu obuliko oyo nga tasoose kumanya nti ffe tulongoosa wano n'abaana abalina okitegeera kuba engoye zino ezaffe tuzitunda ku deliverance Jumia tutundako owulira ne ku deliverance wonna naye kati omuntu walowooza nti agenda Mama Brighton kazo agenda kwala engoye emmeka londaabo ku kasitoma nange ani abagenda oli mulongoosa obonyabonya abantu olonzeyo kasitoma olesenze nze nkulesa Mama Brighton ngenda kugoba kubanga customer yasingayo atutte ki omukozi eno ino manya mukamawo no bosi wa lwaki ebbanga lyomaze nakusanga wano nga weekozesa nga ng'oli wano lwaki obanye wadde tokola yiyo gye woera amateeka nekanjogera ne boosi nyabo nze ebbanga lyengulidde wane wa ino tolimanyi nze mpa gyenvudde nezija wane wa ino entinda nengula wane engoye owulira nyabo omanyi nkola ku customer Mama Brighton jangu mu office yange obwo bwatutte nange emutwala oli mulongoosa obonyabonya abantu banange kakana tusonyiwe kuba Mama Brighton byakoze sina buzibu nze wane ewa ino ne bakola ki sijja vaawo bino byokka bye badde oyagala obadde tukebere ne ku birala ngeri eri weekend ngenda twandooza eno naye nengato mbadde ngamba tejja nyumirako okwo wandize eno aso okufulirayo engato endala oba ino kyosalawo kyengenda nakyo mulongoosa bamujeewa bakamuleta yajjano ng'asaba munne ejjakola yammeka eno emitwalo 25 tugende nayo ejjakola kale kasitoma wano teyeekwatira bintu kasitoma badde just era njagala ku fulumye twe twakoowa fulumye twe todda oba toyagala bulijjo gwazimalawo tujja zitunda mu deliverance omanyira omutwe gumulinga ogwa Nimurodi amanyira nze nzimalawo moddugaliranga lwanga Madamu ino yes kati olaba baleseewo batya obiraba nze ntereezezza siwa buno gwamba nze ntereezezza abaagala engoye ku deliverance nga tubawa nga bagenda ne ku Jumia nawo tubawa
kale kati nze ngenze nyinyuse naye mama Brighton Wangi. ng'olaba abantu awo ng'obangambira botiki yaffe ng'obeera ng'advertisinga ngenda bagamba nti nda mu nga ntabatabazazinga nga opposite Sal's Hotel nga mbatabatabazazinga tabasitabatabavayizinga siritegedde naye mama kakyako akadibatakapatayizinga advertising ng'obagambaawo mpozi obeerawa akutapatizing bwekuba kugamba mpozi obeerawa nansana enansana nga benansana bonna obagamba Ndabagamba. tulina birungi nakulanyenekazaawo nga bintu byaffe bambe kale birungi nnyo kale gogira kati awo webale leero okoze bulungi si Celebrity track.